basi ye mukyalo oyo gwe bayita Tina Turner oyinza okubadde omuwulire tomuwulirangako naye nkakasa nti taata we ayinza okuba mumanyi oba maama wo abanyumirwa ekikadde vintage ekyo ekyali kinyuma ennyo. Tina Turner omukyalo oyo olunaku olwajjo lwe yafudde. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abadde basinga okuyimba abamu ku basinga amaloboozi. Afiiridde ku myaka egy'obukulu 83. Yazaalibwa 1939 nga 26 Novemba. Yafudde jjo nga 24 omukyalo ono mu America naye nga gye buvuddeko mwaka gwa 2013 yali aguze obutuuze mu Switzerland eyo. Bamuyita Queen of Local Law abadde batera okugoberera endongo y'omukyalo ono era asobodde okuba ate nga abikole ddala omukyalo ono. Yatandika endongo way back era myaka gyadda nnyo esobola okuba ate nga yegatta n'omukulu gwe bamuyita Ike ne beegatta nga bakola gye bayita Tina Turner and Revy. Basobola okuba ate bakitandika mwaka 1957 awo obudde obwo yali yeeyita Rito Anne omukyalo ono era nga waliwo record yasookerawo bagiyita Box Top mwaka 1958 awo 1996 n'afulumya oluyimba lwasookera ddala bayita Full in Love. Ye mukyalo oyo ku myaka 11 omukyalo ono yasobola okuba ate nga endongo ajagala nga omanyi nti omuyimbi yenna bw'oba oyagala endongo yatandikira mu kyaki era kyaki yabeeranga ku kitundu kyabwe awo yasobola okuba ate nga atandikira bagiyita Spring Hill Baptist Church yatandikira ku myaka egyo era ku myaka gyali gitambulatambula myaka nga 16 wakati w'emyaka 11 awo maama we yasobola okuba ate nga yawukana ne taata we. Maama bamuyitanga Zelma ate nga taata bamuyita Floyd Richard. Basobola okuba ate bafuna obutakkaanya buno bwali nti taata wa Tina Turner yali ayisa bubi maama we nga amusabula buli kadde era embeera teyali nnyangu wadde n'akamu ne basobola okuba ate nga baayawukana embeera etaali nnyangu wano nno abaana basobola okuba ate bafulira obuzibu obw'enjawulo era taata w'omwana ono gwe bayita Tina Turner ne basobola okuba ate nga abaana batwala mu kyalo babeere wa jjajja waabwe era embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Omwana w'obuwala ono gwe bayita Tina Turner erinnya Tina Turner ngenda kukubuulira Turner lya bbaawe naye nga Tina ly'erinnya lye. Amannya ge gwe bayita bamuyita Anna Balcott ge mannya ge amatuufu erya Turner lya bbaawe era omukulu oyo genda muwulira mu mboozi eno nga bweri nga maama we yawukanye taata we olw'ensonga nti embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. We yagendera okubeera ewa jjajjaawe naye ng'embeera si nnungi kwe kubeera ate nga yatandika okukola emirimu gy'awaka oba gwe bayita domestic gwe muyita omukozi w'awaka. Yasobola okuba ate nga atandika okuyiriba emirimu mpolampola. Omukyalo gwe bayita Tina Turner n'asobola okuba ate nga akikuba ne kivaamu mpolampola. Awo nno nga avudde wa jjajjawe ku myaka 16 jjajjawe yajja n'afa. Awo nno Tina Turner kwe kugenda wa maama we. Maama we yali agenze mu katundu ke bayita St. Louis. Yasobola okuba ate nga anobera nadde eyo. Kati Tina Turner ne sister we gye bagenda eyo ne batandika okuyiriba bagenda mu club ez'enjawulo nga bw'omanyi endongo etandika. Awo nno Tina Turner wagwira ku musajja gwe bayita Ike Turner omukulu oyo. Ike Turner ono yali bba wa Tina Turner yazaalibwa ku 1931 n'afa 27. Omukulu ono yafiira ku myaka 76 eky'obukulu. Ye mukulu oyo we yajja erinnya lye bayita Turner kyova owulira nga bamuyita Tina Turner. Omukulu ono yalina bandi bayita King of Rhythm. Basobola okuba tebagikuba era nga musanga katundu kano maama we kwe yali yanobera ke bayita St. Louis eyo gye yatandikira. Mwaka 1957 batandika okikubamu nga bw'omanyi abaakaliyo ke bakikubakuba ennyimba ze basobodde okuba ate nga bamayiminga. Kati yajja n'akuba oluyimba baluyita You Know I Love You olwa BB King and Blues lwasobola okuba ate nga abantu basobola okuba tebalwaganye ne bagamba akaana akawala kano kasobola kikuba batya. Awo nno omukulu gwe bayita Turner n'asobola okuba ate nga agamba nti ono gwenfunye endongo tugenda gikubira ddala. Batandika okuba ate bakitambuza. Mwaka 1960 yasobola okuba ate nga wandika oluyimba ono omukyala gwe bayita Tina Turner bayita a Full in Love oba omusirusiru ng'alimu agudde mu love. Oluyimba luno yali alukoledde omukulu gwe bayita At Least era baali bakitekese nga bagamba nti oluyimba luno alina kubeera nga abaakinga luyimba ono oluyimba luno ludubaakinga n'obudde bwe bwatuukira okulikodinga omukulu gwe yali awandikidde oluyimba teyasobola kuba ate nga ajja. Kati awo Tina Turner wafunira chance okulikodinga oluyimba ne lugenda mu record label ez'ebbeeyi gye bayita Sue Records ne basobola okuba ate nga atandika okumusayininga endongo n'agitandika. Mwaka 1960 era
oluyimba olwo nga lufuuse lw'amaanyi lwasobola okukwata nga lugenda ku Billboard Billboard namba 27 ku Billboard enyimba 10 ezasinga lwe lumu kuzaliteekawo. namba 2 lwasobola okukwata nga lugenda ku Billboard gye bayita Hot R&B Sides obudde mu myaka gya 1960 era ne lujja n'ebyafaayo bayita The Blackest Record ezimu ku nnyimba ez'Abafirika ezasinga ebiseera ebyo. Mwaka 1966 ne 1967 waliwo gye bayita Rolling Stones Tour. Abakulu abo bayimbi bakuba live band ababajjukira ba Rolling Stones bakuba tour yabwe ey'amaanyi. Mwana muwala oyo Tina Turner yasobola okuba ate nga abeegattako, tebyali byangu, yakuba performance ne bakkiriza, yakola performance ez'enjawulo ne zitambulira ddala. Kati mwaka 1976 omukono gwe bayita Iketana basobola okuba tebafuna obutakkanya ne baawukana bubi nnyo. Era okwawukana agamba nti Tina Turner ono agamba omukulu ono omwami we yali atandise okukozesa ebiragalalagala omuli enjaga ng'agisiibako buli kadde. Awo nno n'agamba nti omusajja yali ankuba bubi, embeera neesobola okuba ate nga tebyatambula bulungi, n'asobola okuba ate nga agamba kaba divorcing. Mwaka 19 yasobola okuba ate nga abirwanako ku divorcinga. Empapula ziteekayo mu kooti nga 27 July mwaka 1978 ne bakonfaminga ne bamugamba sobola okuba ate nga mwawukana. Awo nno ng'amaliriza n'omukulu nga bwe nkutegeeza nti omukulu oli bawe baali bayimba babiri nga bali mu bandi yaabwe eyo. Awo nno 1976 atandika okuba ate nga endonga agitandika yekka, era konsati nnyingi nnyo ze baasazaamu olw'ensonga bali babukinga bonna nga bafuna gigs oba emirimu nga bagifuna babiri. Ebyo byonna ne bitabuka nga Tina Turner alina okuba ate nga asasula amabanja ge baali babagira, embeera n'etambula. Naye yasobola okuba ate nga ayiriba endongo n'agikuba. Mwaka 1978 yafunawo ennyimba ezasobola okuba ate nga zajja. Waliwo olimba bayita Rough, waliwo bayita Love Explosion n'endala nnyingi nnyo. Mwaka 1979 omukyalo ono yasobola okuba ate nga afuna manager wa bayita Roger Davis, n'asobola okuba ate nga atandika okumumanaginga endongo ye. Awo nno we yafunira ne chance ey'okuyimbirako abakulu bano bino ensonga ezaali mu South Africa bayita abakabbulu apartheid. Era omukyalo ono yavayo ne yeetonda, waliwo interview gye yakola ng'agamba litamayi byabufuzi b'e South Africa nti abakabbulu bano baali bayisa bubi abaddugavu kuba bamuyita okuyimbirako abazungu abo baali batigomya aba South Africa. Wabula yavayo n'abeetonda aba South Africa n'agamba yali tabimanyi nti bazze okuyimbira abakabbulu, embeera n'etambula bwetyo. Omukyalo oyo gwe nkutegeezaako yawangula Grammy Awards nga 3 mu myaka egyo gya 1984 era nga waliwo yafuna record label bagiyita Grammy record of the year. Oluyimba lwe bayita What's Love, oluyimba olwali lw'amaanyi nnyo. Second World War yasobola okuba ate nga agikubamu endongo yenge n'essasi linyooka. Omukyalo ono yasobola okuba ate nga akuba endongo, yafuna akasente kawerera ddala. Era nga waliwo n'ennyimba ze yakola ezaaliko mu firimu ez'enjawulo, oba ze wali olabyeko The Golden Isle eya James Bond firimu eyo. Oluyimba lwe bakosa mu background lwa mukyalo gwe bayita Tina Turner. Bingi nnyo byasobola okuba ate nga akola. Mwaggwa 2021 ennyimba ze zonna yasobola okuba ate nga atunda obwannannyini n'abuguza bannaffe aba BMG Rights of Management, yabaguza $5,000,000 eza dola, ne bannaffe aba One Music ne basobola okuba ate nga batambuza endongo ye n'etambula bwetyo. Omukyalo gwe nkutegeeza nti embeera ye ey'omukwano omukulu gwe bayita Tina Turner basobola okuba ate baawukanirira ebbanga eryo. Yasobola okuba ate nga teyamuyisa bulungi omwami ogwe nkutegeezezza, yamufunamu omwana gwe bayita Ronnie. Era endongo weesobola okuba ate nga ennyikira mpola ne baawukana. Waliwo omukulu bamuyita Elwin Bach, yasobola omufuna mu gwa 2013. Era omwami oyo naye bafuna obutakkanya, embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Mu kufa kw'omukulu oli gwe bayita Iketana, erinnya eryo eryamukwatako bamuggyako interview ne bamubuuza omukulu n'oyinza mwogerako otya. Omukulu gwe bayita Iketana gwe baayawukana edda yagamba omukulu we twayawukana emyaka 3 egiyise, sina kyenyinza kumwogerako ebibye naye twayawukana dda, tewali kiyinza kuba ate nga kiddawo. Ye mukyalo oyo gwe bayita Tina Turner yafiiridde ku myaka egy'obukulu 83. Okuva 2018 yafuna okutandika obulwadde buno okusanyala, yafuna stroke. Omukyalo n'afuna okusanyala kansa w'omu lubuto era ne pressure badde mutawaanya, era ensonga ezo abadde ajjanjabibwa ku gye bayita dialysis.
omukyalo oyo embeera nesobola okuba ate nga teyali nnyangu wadde n'akamu. Wabula ekyessanyu mwagwa 2017 omwami ono gwe yafuna gwe bayita Elwich Batch yasobola okuba ate nga amutonera ensigo, era apuli nga 2017 basobola okuba ate nga bakola transplant oba bamuteekamu ensigo empya, neera embeera wesobodde okuba ate nga teyali nnyangu wadde n'akamu. Obulamu yalaba nga busobodde okuba ate nga bugenderera. Waliwo ebitongole nga bomanyi nti abazungu abo yali ayagala waakiri bamuyambeko okufa ng'awulira obulumi bungi nnyo, naye ne bamugamba atojja kisobola. Mu nsonga ezo bwe zatambudde mukyalo oyo gwe bayita Tina Turner ababadde batera okuwulira endongo ye abagijjukira way back, kyekikadde ekyo mpolampola bwe kitambudde.